Osibeta nate gwe omulungi akyekomedde ku channel yaffe eno eya Fatuma Sulaiman nkwabaza ejo gyonna gy'otuusako engalo munnange ate neneebaza ne Mukama Katonda akunkumidde gwe munnaye wange omulungi okubeera nga gwe omulimu gwo osooka n'oguleka kyonna ky'obadde okola n'ogamba kansooke mala genda ofuna clarity about the latest information wano wenyini ku Clarity Center. Munnange gwe akasooka okulaba video yaffe tukukakasa nti wano wootaatagana munnaye obeera ogeze kuwangato wano information webeera eriko clarity etaliiko byambu etaliiko bibuuza era munnaye tugamba nti genda maaso osubscribing obeere nga ogenda maaso n'okubeera part of the family ogenda maaso n'okuyiga notification bell obeere nga information bwe tuwefuluma totumya mwana ogamba bugambi nti mumpeeze essimu ngende maaso n'okumanya kiki ekigenze maaso mu ggwanga gye mbadde n'egye sibadde nga wamuliwo ebimu ebituuseewo munnaye nga ate sibitegedde. Olunaku olwaliro gwe omulungi tukujjukiza nti ne comment section ebeerawo gwe ogende maaso n'okubeera nga you comment anything about the video. Olunaku olwaliro nga tutandika tugenda kwogera ku bantu ab'enjawulo. Olunaku olwaliro tutudde banene beereere anti omukulu Gashumba nyomu gwe tugenda okwogerako ebibyo ebizibu bitiisa yavuddeyo n'agamba nti kati bye mwogedde mubyogedde naye nange ekyokusalawo ekyenkomeredde nkikoze. Ng'ate tuvuddeyo wa Gashumba tugenda kwogera ku mukyala kasita ebibyo byabijiwadde anti tabu yamugwiridde byonna tugenda bemanya maaso awo. Omukyala Prima naye byonna ku byereere ebiri ewuwe anti bamutiisatiisa waliwo amugamba wagaana okunsasula nze byonna mbimanyi mbadde mukozi wo byonna mwenna omulungi tugenda kubeera nga tubikuwa. Munaye mu ngeri yemu tugenda kugaana n'omukulu weasel omukulu ono bannange ekintu kino ekyomukwano kyakitadde ku level endala. Mr V8 anti wetwogera alina bebe omupya bebe ennaku zino gwatijja naye byonna tugenda beera nga tubikuwa maaso awo. Munnange okutandikirawo omukulu weasel munnaye Mr V8 omukulu ono munnaye tumumanyiko ebintu bingi ng'emabegako ekyakasinga obeera latest munnaye yagenda maaso n'akuba eyali gatekeeper we n'amukuba bubi nnyo omwami bambi n'agenda ne ku kitanda. Omukulu ono era yanoonyezebwako naye munnaye tetumanyi we byakoma. Omukulu ono y'omu yennyini ekintu ky'okuzaala kyo yakitwala ku level ndala anti buli kaseera tuwulirayo bebi omupya ate munnaye yazadde omupya munnange yazadde n'omulala kati nno olunaku olwaliro okwawukanako ku babebi bulijjo batulaga kuyono bebi mukulu. Munnange kyengezako okugamba nkiri nti omukulu ono kati muko mu South Sudan anti wetwogera omukyala Lady Kola abo bapepeya omukyala ono Lady Kola tumanyidde nnyo ku kayimba ke yakuba ne Cindy era bano basobola n'okuwangula certificates ez'enjawulo. Wabula wano ku Christmas yakwaga eno gye twogerako ebifaananyi ebizibu ennyo byagenze ne biyitiŋŋaana nga beekola ebintuntu n'agamba babe and I wishing you a Merry Christmas ne tugamba nti bannaye babe ne babe neki kye tuliko. Munnaye mu ngeri yemu yagenze n'agamba nti neera ye tasobola kubeera ng'alindirira okubeera nga naye babeera ku stage yemu. Omukyala ono munnaye gwe twogerako ali mu South Sudan era yazze mu ggwanga muno just bya music wabula ebyo binaggwera ng'ate tufunye omuko nga ffe tuli bako eri mu South Sudan n'ebino ebinaava ku side eyo ffe mukulu weasel tukwagaliza kisinga. Nga tuvudde mu kupepeya tugenze omukyala Karol kasita omukyala ono munnaye engeri ffe gye batannaba tuggulawo officially omukulembeze w'eggwanga nga we yagamba nti mu January wajja kikola. Omukyala ono ye ebivulu yagenze mu maaso n'agamba kambitwaleko ebweru w'eggwanga era abasinga ku bayimbi b'e Uganda babadde signed ne bagenda bayimbirako ebweru ku Christmas. Wabula wano wetwogera ye omukyala ono okuyimba kwe kwagenzeemu ebizibu anti munnaye yabadde yeesukunda ku stage weegemye n'egwali n'abuyaana n'agamba kanjizeeko naye ffe nga bw'omanyi ffe bannamawulire tuba twabikutte dda obufaananyi nga twabukubye dda nga kyo kyennyini kye weetaaga okumanya twakikutuusizzaako dda. Munnaye omukyala ono yagenze maaso n'okubeera ng'ate wiigi evaako n'egweri wabula ye yagenze maaso n'okubeera nga yeekaza n'addamu n'agikwata n'agyambala n'addamu n'ayimba nga tewali ekitibaddewo naye nga munnange Karol kasita you are a good musician era ffe tugamba wiigi z'abangi zigudde genda mu maaso n'ekyo ky'okola kuba kyosinga okola. Ng'ate tweyongeddeyo gwe omulungi munnange tugenze kusaidia Prima omukyala ono wetwogera ku kintu ky'otabula ekizigo tetumuleka mabega anti ennannyini Prima cosmetics munnaye cosmetics ono bitegeeza bizigo era ye CEO yennannyiniyo yagikulira. Omukyala ono atambuza ebizigo era abantu b'e Dubai ab'ensi zonna babeera bagenda mu maaso n'ogamba nti nze nkyetaaga ekizigo munnaye ye kennyini n'agenda mu maaso n'akikutuusaako.
Olunaku olwaleero yo omukyala ono tetugenda mwogerako bya bizigo anti alina ne Prima lusaniya. Eno bafumbirayo emmere ennungi ennyo, emmere ey'akabi ennyo, emmere omuntu gy'olya n'ogamba bwe luba lusaniya n'agenda wa Prima. Wabula ekyakatuuka ku desks zaffe ekiri confirmed kiri nti munnaye mukyala wa Mr. Henry munnaye bamubanja be yali basuubiza akasente kaganye nga olaba screenshots zino ffe tetukuwa lugambo tetukuwa byamye tukuwa ekintu ekiriko clarity nga munnaye omwami ono amanyikiddwa nga Mawanda Hamza agamba munnaye nkubanja emyezi gigenze 6 nga tonsasula munnaye emitwalo gyange 6 egisukkamu nze Mawanda Hamza kyefu munnaye lwaki tonsasula. Omukyala Prima nga yeebuzaabuza ng'amugamba munnaye sente ate covid wamulaba ate wabiraba munnaye nga yeebuzaabuza era ono yatugenze maaso n'atutegeeza nti bambi munyambe mbeegayiridde muŋŋambire ku mukyala ono Prima Kadashi nti sente ze yeeragamu munnaye nze mpeeko ezange era n'ebbaluwa nga we nagambye tetukuwa byanjwanjwa yiiyo osobola ogenda maaso munnaye ate n'ogisoma nolaba ebyabaddemu ng'omukulu Mawanda Hamza awanda muliro amugamba munnaye nze nkulaba mu bifaananyi kulaba osilayinga kulaba oyogera ku bintu bya Prima Kadashi ebintu bya Prima bizigo naye ate nze tonjogerako nti nkubanja munnaye mbeegayiridde bwe yatutuukiridde n'atugamba munnaye mukyalo ono bambi mumuŋŋambireko abakole ki ansasule ebintu by'omukwano byabeeramu n'omukulu Mr. Henry asooka abize ebbali nze anfeeko netugamba munnaye kakkana sente zaabulamu mu covid nga bwe walaba omukyala munnaye wobeera omubanja mutuukire mu buntu n'atugamba nze omukulu oyo namubanja kati emyezi 6 okuva covid yasooka sente zange tebazimpa lwaki tebansasula nange nina ebizibu era bwe twagenza okukoma nga omukulu ono n'omulimu agwabulidde agambye tagenda kuddamu kukola okutuusa nga sente ze munnaye ate bazimuwadde wabula ku saidi y'omukyala Prima Kadashi ng'omuntu tetunabawulira kintu kyonna kyavaayo kwogera wabula nga kyo kino ekinaavaayo kyonna ekikwatagana ku kintu kya Prima lusaniya nga bw'omulaba awuye kennyini naye agira n'alukwatamu n'agamba nti abaana bano bannaye ekituuka ky'okufumba emmere yange bakikola bulungi wabula ye kennyini wanaabera avuddeyo n'ayogera ekintu kyonna ku mukulu ono eyeeyita chef abadde main chef owa Prima lusaniya amanyikiddwako nga Mawanda Hamza kyanabeera ayogeddeko kyonna tujja kikutuusako kubanga ffe gwe mulimu gwaffe okubeera nga sayidi zombi tuziwuliriza tulema kwekuwira sayidi emu ey'omukulu Mawanda Hamza wabula ne mukyala Prima alina ensonga ze kuba mukazi ayinza obbeera nga beekwatakwatamuko kuba tubimanye munnaye binaava sayidi eyo byonna tujja kubikuwa ffe weetuli ngate tugenzeko ku sayidi ey'abavandimwe wetwogera ku bavandimwe twogera ku omukulu abakulira omukulu Frank M. Gashumba omukulu ono gwetwogerako ye taata wa mwana muwala Sheila Gashumba era nga twogera ku socialites abali mu ggwanga Uganda ono womuleka emabega abantu boberayogerako beyaso bamanyi emabegako abantu bazze nga bamwogerera lwaki towasa newatuuka sewe n'okwagala omuteeka ku Jumia omwana yagambye if Frank Gashumba and Eddie Genzo don't get married next year we're putting them on Jumia n'agamba ebintu ebituuse nga bizibu ebintu ebituuse bannaye nga bitiisa naye munnange nze gwe mulaba ekintu ekyo nange nkirowoozaako nze kennyini ndi mwetegefu okubeera nga ate muwala wange Sheila Gashumba mufune amaama era wano yasinziridde n'agamba I'm still stuck on the search lane but if Pastor Bujingo managed to walk down the aisle why can't I n'agamba nti neera omwaka 2022 munnaye naye agenda bbeera omukwabo be bayita munnaye taata gundi bawa gundi officially gamba temuntaka ku pressure ekintu kino nkirowoozaako era nange nkyagala ffe ne tugamba omukulu Franka bulijjo agamba tutumaye muteeka ku Jumia munnange ebyo byonna byabaddewo naye wanaabeera amufunye omwaka ogwogerako teguli wala ffe tujja genda maaso tukugambe nti ng'ebyabujingo baali babukusa munnaye ne bino babikukusiza naye tubikutuusizzaako munnaye nkwebaza okubeera nga obadde naffe okuva yonna gye tutandikidde okutuusa wano nga tugenda kumaliza nkugamba nti munnaye tolabira okusubscribinga okunyiga ne notification bell comment section ebeerawo wali eri obadde nange Fatuma Sulaiman. Thank you for watching. Teweerabye okusharinga link. Thank you. Bye bye. Ciao.